okugulawo account wetagisa emitwalo 2.5 gwaga okubeeyungako ate omugabo gwa mitwalo 3. Bamemba abalina obutabo mujja nabo kuolwo Saalongo Nsenga Richard chairperson yalanze era okumanya ebisingawo mufune ku 07525 58 858 mujja kuba mwogera ebisingawo ku nsonga eyo. Mukulu Peter Baleke Kayiira Ssebo sanso kulaba njagala otandikiraawo obudde bw'ombusumuludde. Webale nnyo Ssebo okutukubiriza nawe webale nnyo okubanga lina ekigere ekijja mu ngatto ya Mukamaawo awo nno mwatendekanga ba people ba people mwatendekanga ba people mbalamusako nnyumba nemwe nejje muli ate mneyongedde okubaagala ne mukulu mumuza ngenzeeko naye kwembadde nsibidde olukobo ate ekirungi kye mu submission gyawadde alabikanga mwangu wa kwogereza ojja kumulomba Kasambyo atuyambeko saidi z'ekigambo eyo batuteganya oyo mu people yennyini awedde emirimu. Emboozi yaffe lwayo gisimbudde Kawempe. Kawempe tuli ku kalulu nali nagamba dda abantu kati munakuleeta mboozi nga tetunakuwangula ne mbagamba akalulu ke Kawempe kagenda kutegeeza kyetugendamu mu kalulu ka 2026. Kawempe yendabirwamu yennyini era ne mbagamba ti akalulu ako ake Kawempe kajja kuba nga kagenda kununula Uganda eno. Kyenkakasa Saalimba obununuzi bwa Uganda eno bwatandikidde Kawempe. Kawempe gye nalabye abasirikale bazunga n'emmamba zaabwe bazunga n'emmundu ng'abantu nabo bayisiŋŋanya nabo nga bagenda kulonda. Bano bakutte buleti abantu bagenda mu baloti. Mwe muyina buleti bano bagenda buleti ng'abantu batwala baloti. Abantu batuukira ogamba naye abantu bano batono tebatusobola. Nagamba bannayuganda nti singa buli omu asobola okudda mu kibala ewaka ewuwe nga weebase bugazi nogamba naye abasirikale bano abasula mu balakisi bali bameka. Kuffe bannayuganda abasigala ebweru eno mu buyumbu obwobusiisira bwe tubanga tuli muwendo tuli bameka. Awanno fwe kakati abasula eno mu busiisira bali abatukuba embooko buli omu akwatako bameka. Kulukayira ibalo byoli mu kutematema binawoomera amatu byabadde Kawempe abantu batunuulidde abakuba emiggo nga tebabeekana bungi. Olabye Nsamba agambye mu kutandika nti emmamba avukodde bagamba nti ate kuba kumpi zikuba eri wala kati gwenda kusembera wano kakati ako kasayansi nako bakayizi ningamba zibigamba tesibimanyi era gy'ovola babeekalakasi b'Emisiri tanka baazirinnye waggulu bwe baali batwala Mubaraka tanka baazirinyanga waggulu nga bumaze okitegeera ekyo nti ye atenda kasukeeri. So obuuziza n'ogamba mu kibuuzo ebimu beerowozebwa NRM terinayo byekoze byeyinza kulaga abantu nga beerabidde bwerabizi ate beeradde ki abantu baalinga wano mu 9 nga balaba leeru kakati bako nze okutandika okutereka ssente zange nasireka mu Uganda Commercial Bank kakati waliyo Kenya Commercial Bank ogarontya muntu gwe mukule ogarontya Uganda Commercial Bank ate no importinga Kenya Commercial Bank kitegeeza obwetaavu bwa Commercial Bank obulaba nga weebuli ogende eyiyo oleese ya jaw omuntu oyo gwogamba talina kyalaba kakati ebibiina by'obwegassi bwe biri. Nze nalina ssente zange mu Cooperative Bank. Mama yanteeka mu Cooperative nga nkyali muto we baggalira Cooperative Bank nali ninayo essente eziwera singi 600 kakati nzirirudde ani yazitwala
luzito wanga mekaka kizaka